kinenjawulo kireeta kijja kugamba nti buli kimu biri gavumenti yenali mukimayo kyebintu anti kakati bajja kulabisa medi endoze mu nsonga nze ennimesa okugamba nti ngende mu contested politics okuvuganya okwesimbawo nga nkyalina abantu abalina mayindi erowooza bwetyo nti bwe ŋŋenda ne bonnonda amagezi gange gonna gembadde mpangana nago n'ebintu byenkola ng'ejjeko nga kwazike ekyokubiri be bantu be balondeddwa ne basigala nga bakulemberwa ababalonze nze filosofe yange egamba mu bukulembeze gyempanga lyo yonna amagezi gange gaŋŋamba nti abantu mbawa 9-10 mwebazanyira n'ensigazaayo 10 lwe babeera nga bagenda kuva ku mulamwa ne invokinga 10 ziri n'ensalawo ng'omukulembeze dakuwa ekifaananyi bulijjo ku muzikiti eyo waffe tutegeka yidi abantu ennaku zino tebali gundi olukiiko lwatula luli lugamba nti okusanga bwe tufaanana yidi tekolaki anafo kyesaali mu lukiiko era bwe nazalaga sigenda abave tolinga naye ŋŋenda kukozesaawo akawayo kemwaleseewo akamukoga nti bwe mufunayo siponsa ng'agijja nga tugenda kukola tukolaki ne ŋŋamba abantu nebuga nti nze esente zeetaagibwa njagala abantu 10 nze ndi omu kati njagala abalala 9 nemba n'option naga nti bw'ogabazaamu 10 buli omu yali wadde atuwa miliyoni 1 naye mmwe bw'ayagala okunneegattako nkwadde option kasitompe sente ezisuka ku mitwalo 3 gujja kuyingira mba ne 10 ezisigadde nkole ki ekyo kye bayita obukulembeze leadership totawaanya oba tojjaawo bali kati okulonda kwe tulina laagire ekyo nga sikitidde bamemba palamenti bangi abali mu region muno mwempangalira mwenkolera kati mwembeerera ddala n'abaana bange bonna mwe babeera family yange mwebeera eyange gyeyita nucleus family eyange oba ku extended family ne mu extended bangi bwanika oyo mu extended family muganda wange bwanika okiwulidde kuba maama wange omu mukyala wa tata wa bwanika kati abantu betulonda bwe tuba tulonda abantu tetufaayo nnyo okugamba nti Bwanika ne Imam Kasozi bwe tuba twagala okuva weetuli Bwanika yasingako bwe tuba tulonda tulemera mu kiri Katonda yakiraba dda mu Qur'ani n'akiwandiika nagamba billahi minash shaitani rajim inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Katonda tagenda kukyusa mbeera y'abantu bonna okukyusa nga abantu bakyusizza endowooza zaabwe kyemuyita mindset okusinziira Bwanika emyaka 2.5 gyamaze mu parliament bw'aba azudde naga nti abantu abalala baadvansinga ffe nga region tudda wansi abantu abalala batuuka ku bintu ebikulaakulanya ebitundu byabwe tebeekweka babisaba gavumenti ate tebeeyawula ne beegatta wamu ne babijjayo ffe lwaki ekigaana kati njagamba mu abampuliriza naddala mu aboogera olulimi luno lwenjogera essaawa zino gavumenti y'NRM etula Kyaddondo ne chairman waabo ne gavumenti ya Uganda yeyina entebe yaayo nze nakitegeera uliriza bakozesa kino ekigambo nti gavumenti y'NRM tugoba ku mmere olukiwulya tujjuka naye tekiri mu bitabo teriyo mu constitution ya Uganda kye bayita NRM government ekirimu tekirimu ekiriyo bakiyita Uganda government mwe tuli kakati bo kye bakola tugoba ku mmere fe buli awulira ekigambo NRM n'ofuutuka ng'ogenda mu nsiko n'oleka ogerako nga baalidde dda bambazira Government of Uganda ekulemberwa NRM. Government ya Uganda tekulemberwa na NRM. Ekibiina kya NRM kyalonda bakulembeze
ne babasindika mu gavumenti ekyo kyayisamu abakulembeze ne bagenda abekimanyi bakitegeerera kino kyonyonyola ati katubanyonyola kubanga nabo babawumbisa dda okumala emyaka 3 babagandi gavumenti yenale kakati ne bamalira mu nsiko bano bo bagezi woviira mu nsiko ng'emmere yaweddewo dda nga bagyetisse eri bushenyi eyolekedde eri ggulu ate ekyo ekigambo mukulu Medi gw'onoonyereza kiri wano mu Buganda wokka NRM gavumenti mu mambuka ze nkubulire tubeera nabo bemu boolutuula bwe bati ngakati atyaka Government of Uganda ekiri mu constitution ebintu bibiri benjawulo Government of Uganda NRM government ekigambo NRM government kikola ku kitebe ky'NRM ekiri mu constitution bakiyita Uganda government kyobola Uganda government ebeeramu n'ebibiina ebyenjawulo ekyenjawulo ekibeeramu nti mmwe mulinayo abantu benkana bwe batyo bulungi Uganda government ebeeramu ba civil servants babateeka okukola emirimu gyabwe nga tekikwataganye na bibiina tebali mu byabufuzi ogenda wa commissioner weekend etandika genda mu education nze Abedi Bwanika kunoonyayo twawandiika ekitanga essomero abasiraamu bano bamukulu ba Imam Kasozi batuwa ettaka acres 5 nze nengenda mu kibuga eky'Emasaka ngenda mu gavumenti kusabayo ssomero ly'ekitanga abasiraamu batuwa ettaka nze Abedi Bwanika Omugalatiya owa Nuupu member of parliament wakimanya kabonera ate ngenda mu gavumenti kunoonyayo ssomero lyaffe ery'ekitanga abasiraamu batuwa ettaka kati kanjogere n'okwogera enguudo nyingi nnyo ze mulaba tukola nze chairman wa roads committee omwaka guno baatuwa biliyoni namba nze omulimu gwange ne babemba mu palamenti n'abakakiiko ne bammeeya kukakasa nti sente zino tuzikozesa bulungi bwenva ewiiki ejja kankiddemu ngenda mu gavumenti ministry ya education kukakasa nti essomero lyaffe lino ery'ekitanga lye twasaba lizimbibwa kuba tetulina amasomero eyo gwe mulimu gwe mwantuma
Bwemubanga mukkiriza nti abafiire Somalia bantu baffe ate n'omulimu gwe baali bakola mulimu gwaffe kakati mukkirize nabo tubakungubage sipiika namusanyukidde nti gavumenti nga tennabayinza kulowooza nti ereeta ekiwaaniko ye yakitumya kulw'abannayuganda kuba sipiika abeera okulw'abannayuganda naga nti muleete ekiwaaniko ekikwata ku by'ekasese simanyi oba ekyekundi yakitumya ekyesomalia era n'ebiwaaniko bikulu bannayuganda bamanyi ebirimu kati sipiika kati omanyi agenda n'akola ebintu ebitaasa ku bannayuganda ng'alaba waliwo akasigi kati ng'ekibulagezi okulanga gavumenti tennafaayo naga ministry of defense genda oleete ki nayagala bannayuganda bategere ku byabadde naye ab'ekasese mbasaasi kabaka waabwe abadde yakateebwa ku byaliwo byemumanyi abantu baafa ate n'abalala ne bajjamu kakati era kyokola nti kyetaagisiza ddala okungubagana kwa ggwanga statement tukyalina ensi ezeetongodde ng'emu bagiyita Uganda, endala Tanzania, endala Kenya eneetugoba n'ensi endala musanvu ensi zonna musanvu zirikikako nga zikyetongodde bino byetugamba banyakasozi banyakomudumaketi ebyobundi zizigera kutambula zetuluvuluga protectionism mukulu Kasule yabirira bibala biseera nga bisoma protectionism nti nakyo tasobola kuggwawo kibanga mugumbedi olina ewaka ewali omwo nze muliraanwawo waliwo byokola nga byawaka okusobola okukakasa nti amaka go gasigaza Babuziza gye twatandikidde kyenda balabange abazafuna Buganda mwava alina okuvaayo kubanga protection ezo
Bwanika, ebera nnyo ku Buganda, njogera ki? Bazaalawa. Mwagala ekyawano nkite, ngende ntandika okwogera ebyaluwa. Yes, sisobola kwogera kwogerera Uganda bulungi nga Buganda sisobola gyogerera bulungi mbalimba era bw'owulira omuntu agamba nti nze nsooka Uganda n'endyoka osooka Uganda. Nkakasa abantu batumanyi abaali abavunzi okulaba ebifaananyi batumanyi kubanga kyali kyantiisa kiraga nti omuntu akola ekyo simanyi oba ekyonga kimazi obuzibu bwe bweki ensonga ebigenda okujoogerako abantu omuntu abanga tafumiitiriza nnyo bwakulabanga atayagala ggwanga lyo jjukira muno mulimu okufa kw'abantu. Omuntu bw'afa buli omu alina attachment ye Expression yanjawulo ku muntu we. Kati bino bye tubalina kwebirowooza ebinene oluusi ng'ate byebyagala okuyamba oli bw'aba tabitegedde bwakulabanga awagira abasaaba
kino kukolebwa kino ddako kubanga abantu b'e Kasese babatiisa soka bali badde baagala kubakuma stress kukangakanga baagala ki bakumaakuma kati bakukangakanga twogerenga eggwanga eryaffe ab'ekasese nga bannayuganda njagala yogere mangu kyogenda okukola ebirala ensonga nzikiriza ekisooka nsooka ensaasira eggwanga ate ne bannakasese bennyini olw'okufiirwa abantu baffe abo abantu 41 bantu bangi ebintu bigwe Kasese abeeru olanga ebitali byabwe ensi buli omu kyafa ku bannaffe emirongooti zigira bwe gyewuuba kitalo twabatunulira abaana abo n'abantu abalala abaana abasinga baana bato batunula ebitali by'abaana abo babateeka mu social media nga kibi nnyo ate n'enzita gye baabattamu nayo yali mbi nnyo ate era nzikiriza nga sinayogera ku kyekasese nkyasira abewaffe Masaka wali ewunga ekiro kya leero abatemu bayingidde mu maka agamu ne battamu abantu 5 ne babatema butemu kati ebintu bya security e Uganda bikuuse bizibu naye nga bw'ogambye gavumenti yagenda e Congo ng'esindisa y'amagye ga UPDF
ne batugamba nti ekibatutteyo kugenda okukakasa nti ADF ekolera e Congo bagijjako amaanyi agasobola okulumba Uganda, baginafuya. Mu luzungu ne bakozesa ekigambo degrading. Era lumu nawulira buli abasirikale nga boogera abakulira abasirikale abo nti ADF baginafuyiza nnyo, kumpi tekyalinawo twanyi tukola ki tulumba Uganda. Era bannayuganda naddala mu bendubende eryo Kasese ne Bizumbo Arua ne tulowooza Kanungu eyo tulowooza nti nakati ekyo Mukama akitutaasizzaako, naye eggwanga lyewunyiza ng'ate ADF evuddeyo ekigambibwa kubanga bagera kumaliza bakikakasiza nti abalumbye babadde b'ADF. Ate era mu birowoozo byaffe nga ffe bannayuganda nga bw'ogambye ekisooka tufiirwa tutya abantu 41 eggwanga ne litakungubaka, ne tufiirwa omu ne tumwekulumbeza nga tumuleeta mu paalamenti gamba eggwanga lyabyewuunya, ne tufiirwa omu bw'ati netugubesa ebintu byonna ebibadde bigenda okukolebwa ne tubivaako ne tugala kati n'olunaku ne Bwanika abatamumanyi nabo ne bajja ne boogera bitakwatagana. Oli ajja n'ayogera ku muntu tamulabanga nako era oyo omukyala abadde mukugu, abadde w'amaanyi nnyo nga tolinayo na bwali omulabe byewunyisa nga tebamumanyi ekiri e Uganda mu nsi endala. Nze era nali njagala okuwa mukulu w'omaali wuno ali wano tuli ffenna mu paalamenti, nali njagala okuwa amagezi mu paalamenti omwo nti wabeerawo omuntu afudde ng'aleeteddwa mu paalamenti okumwogerako, balondeyo abantu nga batono naye nga bamulinako akakwate, balina kye bamanyi, kubanga tuba tetwogera naffe ffekka, twogera na ggwanga lyonna ne kusukuluma e Uganda. Naye Bwanika agenda n'akwata akazindaalo ayogera ku muntu tamulabanga nako twafuna akagamba we commensurate with you utandikira tukungobaga wamu nammwe tukattako ebyaffe n'enkola eno ega nti buli omu ateeka okwogera, naye si nnambulukufu bulungi. ne bwe tufuna abantu 10 oba 15 mu paalamenti oyo ng'omuntu gwe boogerako balina kye bamumanyiiko mubuwandiike. Naye neewunyiza nti eno twogera ku muntu omu, bali 44 balinga abaafudde nti be Congo, balinga tewali kiraga nti eggwanga lyakuba. Yes, nti eggwanga mufiirwa muti abantu 41 eggwanga ne litakungubaga, ne watabaawo kintu kyonna ekiraga nti twafiirirwa. Tukyayina mukulu gwaliko nanzikiriza mpe information eno omanyi bwe mba ndi wano ku lwa paalamenti, saagala olumundika ekintu kya paalamenti nga sikitereezezza. Njagala kugamba nti paalamenti y'eggwanga ensonga y'abaana b'e Kasese yagitwala nti nkulu, era sipiika n'alagira baleete ripooti. Era okyogeddeko wano nti nalaba minisita wa defense nalabye ng'aleeta ripooti, era ripooti we yagireese ne bateekawo debate, era abantu ne bagikubamu ebituli. Era sipiika n'alagira sokolinde sipiika n'alagira nti ensonga eno abantu beegatte bonna minisita prime minister education baleete ripooti. Kakati ekyokugamba nti twaleese mu paalamenti omuntu omu omufu ne tutafa ku bali ate wetuba tu debate nga weeri basabye ripooti baba tebagifuddeeko. Kyetuliko oyo mukyayogere kamuterezi sipiika si alangirira okungubaga eggwanga. Tuwuliriza ssebo ffe tuli kukungubagira eggwanga. Wuliriza sipiika ye yakoze ebibye mu maanyi ge, naye ffe tulina constitution ya Uganda bwetambula tugimanyi.
speaker si alangirira eggwanga ligende mu kungubaga alangirira atuula nakasero sebulente oba tomanyi gyali alagirire gyali anti kino kyetuliko owekasese gwogamba empondo talina na tv ebyo mwabaddeko byadde byaffe bya kizunguzungu twalibadde president yalibadde yavuddeyo bw'abanga abadde akyali mu mbeera endala ya bunafunafu ayina prime minister ne balangirira obulwadde bwe bwamukwata yatuwa ennaku 14 nga tulika ye yalwalidde ennaku 3 yalwalidde 3 oba 4 abantu ne bagenda wali okusayininga naye abafu tewalina bwe tusayininga mukulu bumaani mbuulira we wasayinize ekitabo kimbuli abafu b'empondwe wali mwabadde wali nakulegedde oyitaayita ebintu bibiri mu bigasi nze mbadde njogera ku nsonga egambye tuleeta tutya omufu ne tutwogera kuba byabafudde nenjagala tuke kulikodi bali abafudde palamenti yaboogeddeko teyayogedde ku mufu yekka naye ne bano yabogeddeko naye akalalizo kyange nze kuganza mukulu bumaani kyataza kikitegere empondwe tewaliyo kitabo tewaliyo wadde webagaye nti n'olubugo okugjako miliyoni 5 zebagaye nti baziwa famire tewaliyo wadde webagaye nti wano wetuteeseteese kikulu nnyo eggwanga lino abantu bwe banaaba naalikkiriza ne balyenyumirizamu nti lyabo bwe babeerawo ebintu ebifaanana bwe biti kino kikwata ku ggwanga lyonna nalabye palamenti egundi y'aba lords UK nga lord omu owa bungereza owa UK asituse ayogera ku kyabadde Uganda mu palamenti yaabwe si waawano exactly abantu bonna ensi yonna eri ku kyabadde Uganda gavumenti yawano esirise speaker ye olw'okuba akulembera bamembe obupalamenti abakiikirira ebitundu ye yakoze paati ye naye paati ye temala eyiye nga speaker temala twagala kulaba gavumenti ya Uganda ngega nti bannange twagala olunaku luno tugenda flaga zonna zigenda kubeera wansi tugenda kukola ebintu ebifaana bwe biti okusobola okungubagira bannayuganda tulina kukola kibino otaddemu kubeerayo Kasese ekirala sinagenda mpondo emanyiwo naye nawulidde bantu bye boogera nti amagye ga UPDF tegaali wala na ssomero lino kati ebyo si byange nkubuulira beboogera nti tegaali wala era ne bwe biba si bituufu go gaali luddawa eri border point gaali luddawa bwe basanjagira abaana bano bonna abantu bano ku makya saa 11 obusobozi bwaffe obulwespondinga buli luddawa ennaku zino ndaba obugundi buno mubuyita budrone mu saidi eri eya security bakoze ekigambo UAV bw'obusindika mu bbanga bw'obusindika mu bbanga bwangu bwakutegeeza okulaba muvumenti z'abantu abo ababakoze ebizibu bukola ddi nabo njagala kubuuza mwebuli naye bukola ddi kubanga bwalikoze omulimu ogwaki ogw'amaanyi gamba embeera eyabadde mu ssomero eryo yaleese entiisa ennene nti security olwo gwe tubale tugamba ku booda awo nti yakolebwako bulungi ekisembayo waliwo poliisi omusujja yatandika nga 3 Novemba 2021 eyali ekola kyabe sujja Novemba 3 2021 ate sujja tulina UPDF kitegeeza nti UPDF eri e Congo KAIJA tunavana babiri
Nasokana bakwatanga